tuse kusula egamba nti jjajjange Nakuteba y'omu. Jjajjange Nakuteba y'omu azaala mange yatuulanga ku mutala Kabaka Kintu Magonga mu Busujju. Okutuukayo amangu okwata ku Lwemitiyana n'oviiramu Ekiwawu n'osiirama eggendo ng'odda Nsisi ku butaka bw'Abaseenene Yoga Magongo. Jjajja mukyala nga bwe namuyitanga mukazi wattu simuwaayirize yandabirira bulungi nnyo n'olubuto lwange awatali na kunneeyigaanyaako wadde olunaku olumu luti anti yanneeyitiranga mujja we mbunze namubbako baba. Ewa jjajja nabeerayo okutuusa lwe nasumulukuka mu kalwaliro aka Kiwawu maternity kiliniki ak'omukyala omukyotala. N'abakyotala bazaalisa. Bwe nadda engulu katono nkutukemu bibiri olw'ensisi gye nafuna. Mulelwa bwankulisa okuzaala abalongo. Maama yazaala abalongo n'omwana omuto nga tebakyaliko gundi. Anti yaŋŋamba nti bweza. Ozi bagamba bweza? Naye Mukasa si abawadde abaana namwe muleke. Bweza Mukasa akuwadde ezzadde liisodde ne muzibu. Obweza yampa bwa bimpemempeme. Omulongo omu kato nga muntu ate omulongo waswa nga musota. Abaffe omusota gusobola okuba mu lubuto lw'omuntu. Bannange omusota gusobola okuba mu lubuto omusota gusobola okuba mu lubuto lw'omuntu n'aguzaala. Ekigambo kino ali ogenda kubaganya ebirowoozo ombuulire omusota gusobola okuba mu lubuto lw'omuntu n'aluzaala. Ate era ensonga eno tugenda kuyita abakulu abasomi b'ebyawandiikibwa nabo batubuulire ddala omuntu asobola okuzaala omusota. Kubanga bannange neeyo mubirina era nali nkiwuliddeko eyo omukyala ewankulu kumbi yazadde omusota simanya omusota olaba kavunze kakubeera mu kigere n'owulira nga kakusojja. Ddala omusota guba mu lubuto lw'omuntu nga Katonda ye mutonzi w'abantu ababa mu lubuto. Ekyo ngenda kirekera abanaffe abasomi b'ebyawandiikibwa naawe eyo tuwe endowoozayo otubuulire ku nsonga eno gwe olowooza otya. Abaganda gwe tweyitira Sserwanga, Magobwe, Namayanja oba Ttimba ye yali no mu lubuto lw'omukyala. Natya nenta n'ensaya nga ndabye ku muntu n'ekisota. Mu kunsiibula mu ddwaliro jjajja ye yasitula Wasswa mu kisawo anti nga mmutya ebitalojjeka. Yagusitula n'agutwala. Bannange awuliriza eyo ogenda kumbuulira ddala omuntu asobola okuzaala omusota. Oluvannyuma tugenda kuyita abasomi b'ebyawandiikibwa mu ngeri y'obwakatonda batunnyonnyole ddala kino kisoboka okubaawo. Kale katweyongereyo. Nze nensitula omulongo kato era ye gwennyumiza bino era mwana wange wazaalibwa n'amagondogondo ng'agengo mu mugongo gwonna ne mu kibatu kyo ekya ddyo. Bwe twatuuka ewaka twababika ku kyalo era jjajjange kwe kunsindika n'omubaka ewaabwe w'Abasaalongo ng'akalombolombo. Baganda ndooza abalongo babike tiyazadde abalongo. Kakati ng'akalombolombo ka Buganda bwe kamanyiddwa ng'omuntu azadde abalongo nga tutuuse ewaka jjajjaawo azaala kitaawo yakolawo omukolo. Nga tutuuse ewaka jjajjaawo ono azaala omuwala yakolawo omukolo gw'ekiyita mu luggya aggyewo emiziziko egyaliwo ekiseera ekyo era yabatuuma n'amannya ag'obulongo ge mulina. Amawulire g'okuzaalibwa kwammwe
nga gatuuse ewa ssezaala wange jjajjaawo omusajja azaala kitaawo batya nnyo era ne bakomba ne kwelima ng'ewaabwe embu bwe batazaalayo biŋŋaŋaali bya misota n'amagege ebyo tebizaalibwa mu kika kyabwe. Emyezi gyenyoolera ddala ng'ebiri nga tewali weewammwe alinnye ekigere ekyo waffe okunkulisa olutalo lw'abakyala n'okubalabako. Omukyala nno abayitira ddala abaana babiri naye ddala musota mwana annange. Wabula neebaza Wasswa eyabaloosanga na bino mwebiri mbu yeebaza Wasswa eyabaloosanga n'okubakomekkereza nti bwe mutajjibwe wabweru muyinza okwekyawa ne mukola ab'ekika ekibi. Owulira ebigambo bino muganda wange ali eyo nsaba tutangaazibwe ku nsonga zino. Omwana yabatabukira ow'amalibwa atabukira nsujju nga buli asse oluba wansi mbunga babalaba bwe muwowoomera mu kibira n'oluusi okusambagalira eyo mu kitoogo nga buli lwe baba baloota mubalwaza ne bakomayo ng'onooluusi endiri zizzibwa mu ddwaliro. Wasswa ng'abalabye bagugubye. Wasswa nno ye musota ssebo ono omuntu ye kato. Wasswa ng'abalabye bagugubye kwe kutolontoka n'abalumba bubi nnyo. Wasswa musota n'abalumba. Wasswa bw'abalumba jjajjaawo anyumya bw'ati. Wasswa musota yalumba jjajja anyumya bw'ati. Jjajja omusajja azaala taata. Ebyenseno bizibu era tebitegeerwa era sitaani alina amaanyi ge nzuno ntuuludde naye kino ekyangwako nali sikirabangako bukyanzaalibwa ng'amawulire g'okuzaalibwa kw'abaana gantuuseeko gankuba wala okuwulira nti mutabani wange yali azadde ebikulejje. Wakati mu kutya buli omu ne mukakasa ng'ewaffe bwe tutazaala bikulejje. Naye bwe waayitawo omwezi gumu ntandika okufuna ebirooto ebitali bya bulijjo. Ogwandibadde omwezi ogwokubiri ne ngwira olusujjasujja olwantema buli nnyingo nga ne sseseeba talutumidde mwana. Eyo mu matumbi g'obudde natandika okuwulira amaloboozi g'obwana obuwere ntigiiri we bwana obuwere nga bukaaba bubaaluuka nga we buwoloma nti yaye maama tulabye okutwegaana nga nga bukaaba bubaaluuka nga bwe buwoloma nti yaye maama tulabye okutwegaana nga gawolobera eyo mu nsiko n'oluusi mu makabi g'emiti gya ffene okulinaana ekiraalo. Nga buli lwempunziko oluba wansi nga nsula ndogootana ndaba nzannya n'engo oluusi nzannya n'ettimba naye nga tewali anyiikaaza kinnaakyo ate oluusi ndaba ttimba anfuuyirwa omubiri gwonna n'emmere olutiko n'okunsiba amakata ge n'okusiba amakata gaawo mu ddiiro lyange wakati nga twebunguluddwa na siisi w'obwana obuto obuyimba ennyimba z'essomero. Anti kale olundi nga ndoota ndaba omukyala omuboobevu ng'ayita engo okugigabula ku bifi by'ennyama ng'atungula ku misito ng'ate awo Kinnyana Mpindi ne we yali ayimiridde ndabawo olubaya lwa ttimba eyakula neewola nga bw'amira amagi. Olwo ate naddira enkoko gy'afuuwako ebyoya eno nga bwe bifuumuuka mu bbanga gy'oli nti kikunta akuŋŋunsa ebirerya n'amakoola g'emiti. Bwe kyamala okubyeggwera
nekyebaza okukigabula nekyaddirira kyakwata omukwekwe gwakyo nekibandira mu mukweba kiikyo nekigoberera mu kibira. Bwe namulaba ng'abulirayo Timba kwe kumuwondera, ono naloota buloosi, kwe kumuwonderako ng'eno bwe musaba obutakyaluka ye ng'amyansa bumyansi. Eno nga bw'agenda akukkuluma nti nyaffe ng'olabye naffe abakubonyaabonya obwomu, nnyaba ab'ekika baatwegaana nga bwe tutali baana baabwe wabula omuteego katugira tubuddamirako ebukojja, naye ekikutte obudde bwe kiri buta mulitunoonyeza ebusujju naye nga baweema kuvvu. Mbu ye Timba. Jjajjaawe agamba nti yadde engulu wakati mu kutya okungi era okuvaawo teyaddamu kukomba ku mpeke ya tulo nga akukujjalidde mu ndiri nga n'amameeme gamukubagana olw'okutya. Eyo mu matumbi g'obudde kwe kuzuukusa jjajja mukyala amulootolole. Kyamubuukako kubanga nti agenda okumuzuukusa nga naye ali mu kutya kuyitirivu okw'ekitalo ennyo olw'ekirooto kye yali afunye, era agenda okukimulootololera nga ffembi tuloose ebirooto bye bimu mu budde bwe bumu. Ekiro ekyo twegeyaamu, naye nga bw'omanya abasajja nti oluusi bingi tubigaya, obudde bwe bwakya ebyo ne mbivaako. Naye ebyeneena nga bwe bitaggwa mu nsi, olunaku olwaddirira bugenda okukya, ente zange 5 nambirira nga zirannamukiddaawo mu kiraalo. Twaziika nziike gwe ate nga munnange ani gw'onoogabula kalannami oyo. Bulijjo ekyokulwanyisa ky'abakyala gaba maziga, ne jjajjammu ono bw'alaba ebyali biguddewo yadda mu maziga wamu n'okunnangira obunafu. Nalaba gamuyitamu ne mbaka ekkalaamu n'olupapula nga nkulubuutira abakulu bannange ng'ekika bwe kyakkiriza okuzina abalongo wange kozi babazina nange. Anti nga ndaba ensi yeyongera kunzirugalira, ebyembi bisekerwa. Omu ku banywanyi bange yaddamu kunsekerera nga bwanjereegerera ng'eno bwankongoola nti laba emmangala eno. Oli muntu wa nabaki atuuka n'okwegaana abazzukulu ate nga balongo. Bazzukulu n'omu Timba. Bukyokula kutuukaawo tokimanyangako nti abaana abo bazibu nnyo, be batusumulula n'okutusiba mu buli kizibu mu nsi muno. Kweno ddaawo weetuuleko ekyaziyaza omugumba kyatuula mu lumbe. Abaana ab'engeri eyo tebaleese mikisa gya bugagga mu kikawoowe kitalo butalo, kasita mubasiba ne bateerera obulungi nga muwagala ngalo za bugagga za kunoga nsimbi. Oba tobaagala banneeweere nze neefiira obugagga obwafu nga bunfuumuukako buwumbu. Yaŋŋamba n'ekirala nti abalongo balinga kannyaka mu mulyango, bwe mubalagajjalira nga babapunguusa endwadde teziva waka, okutta ab'ekika, embulaga, okubamalawo. Omusajja yansomesa nti ekyova olaba wano mu Buganda tewali nnyumba, lujja, lunyiriri, mutuba, siga oba kasolya mwe batali. Nga Batimba ne waffe nga tebaliiyo muganda wange. Mbu oba kasolya mwe batali. Abalongo bodo balinanga bombi baana bali ddala mu kifaananyi kya Katonda, kubanga mmanga nzaala Yosefina Nalongo naye okumpita Nalongo ng'ate omutimba nze sikkiriza. Yakiwakanya muwanga waffe abeera wa Kibogwe. Olaba tetwabya nnyimbe ng'abalongo si basibe, kakubeere mu kusamira. Bwe mutalaba kungo mayanja kyamukongozze oba magobwe Timba gwakulira mu ddiiro mubeera temwasamidde empewo nga mwamaze bya mu bulago. N'emirembe girwawo okubukala mu nju yammwe.
tulina n'oluyimba olubawaana nti abalongo twabazaala babiri ne Ssaalongo jangu olabe Mayanga jangu olaba byebyo bwe bityo okwogera okunyikiza ensonga yaŋŋamba nti okuzaala abalongo si kivve kuba ne Kabaka okuzaala bano Ttimba ne Gundi si kivve kuba ne Kabaka Kintu yabazaala era ne balongo Mayanja ne Magobwe abasibuka Esseguku waliwo Mayanja waliwo wali ekikubo ne Balamye Mayanja ne Ssekabaka Kiggala ow'Eddambwe yabazaala ne bebalangira Mayanja Waswa ne Mayanja Kato ow'Omumbejja Nazibanja nti era wano webasibuka akalombolombo ka buli mulangira anaalya engoma y'Obwakabaka obutabuuka mu Gamayanja ng'anaatwalibwa e Buddo okulinnya ku Namulondo. Yakikkaatiriza nti ne wano Julia Balamu ne Ssekabaka Dawudi Chwa owookubiri kitaawe wa Muteesa owookubiri naye yaddamu yabaddamu okubabuukula n'afuna ku kkula ly'obwa Ssaalongo. Nalaba alondobereza ng'eyanyaga emu nnyini afuuse lumoonyere ng'omulere gwa Ssuuna kwe kumukomako nti ye owange weesirikire tomala amalusugo nakikkiriza era tugende mu ntujjo. Okuva awo munnange twadda mu nteekateeka ya ntujjo era bugenda okuziba ng'enteekateeka ziwedde tulinda mukongozi wa Musambwa gwa Naalongo olwatuuka nga tutandika mikolo. Emikolo nga giwedde Naalongo yansirira ddala mu maka ga Eridaadi Gannyana anti abalongo nga tebayonkera wabweru. Nga mmaze okuyingira omwakitammwe owulira ebigambo bino ebintu byatandika okuntambulira obulungi era buli muntu ebintu byatandika okutambulira Ssaalongo obulungi era buli muntu n'atandika okumwesiimisa anti eyali omwavu gwe bagamba eyeeyaguza olujjo. Ssaalongo n'atandika okunyirira ekiseera kyayita kitono n'agula kasse wajjuba. Naye omwaka guba gunaatera okuggwako bukya tumaliriza mikolo gya ntujjo ate nenziramu okufuna olubuto olulala. Bannange bw'enoozaala tokoma mulimu abantu abazaala ku makya mu ttuntu n'olweggulo. Nga ndutegedde naguma makazi saaluggyaamu. Ate wali ojjamu lwaki nga lukukoze ekigwe yali abukadde mu bufumbo bwokka ne ssente mutandise okunoga. Era emyezi bwe giwera n'empapa okugenda eri mulerwa. Bwe ngenda okuzaala ensundwa olwaya bikeeti nga nkubawo Kittimba bannange abadde atyo n'omukazi nga nkubawo Kittimba na kasumbi akajjudde amazzi. Omuzaalisa yatya nnyo by'otalabanga era kwe kuyitirawo banne bajje bamukwatizeeko ku kinene kya Wanga ekigenda n'enduulu. Ensumbi babeera bakyagyekebejja nnyini bajanjalizaako agaamuwabutwa bagitigirira nnyini kwe kwatika omulundi gumu bwe n'evaamu amazzi agatangalijja okukira feeza. Bagayoolayoola mangu omukazi omukulu eyanzaalisa n'ansaba nga twaleeka. Amazzi ago nagatwala era we nagassa bwe gaakulukuta gakkirira mu kiwonvu awo wennyini we gaasibira ne wafuuka oluzzi. Mu luzzi olwo we wasibuka omugga Lwajjali omwana ow'engonge. Kale nno ne Lwajjali muganda wo muganda wo bw'omutuukangako omugabulanga ku mmwanyi ng'entabaluganda nga bw'omusaba kubweza kuba naye akumanyi bulungi omugga mwoli omwana wannyo banaye setaani okujoga. Sooka owulira bino munnange kubanga munnange bwe neetandika okwererejja ng'olukoba lwa Gitono sitaani naamusobola. Abamu bw'obagamba nti sitaani bagamba sooka owulira ebyaliwo. Omwagala ompuliriza nkulamusaako nnyo Mukama waffe Yesu Kristo. Okumala
mala ebbanga mbadde nga nzija mpuliriza akatabo akabadde kasomwa naye waliwo wekatuuka ne kalaga okuzaalibwa kw'abaana babiri ng'omu muntu omulala ng'ate si muntu. Kino nali nkirabyeko era nina n'omwami omu gwe mmanyi ng'agamba nti Ssaalongo mulamba, namubuuza nti abalongo baluwa yandagako omu, ne mubuuza nti ate omulala, n'aŋŋamba nti omulongo omulala eyazaalibwa yali Salambwa wali Musota, era yantegese Salambwa abula kino ekisota ekirina ekibiri nankani kibayita kyekyo nkirabiddemu okwekyo. N'aŋŋamba nti ibaguzaala omusota ogwo, ne mubuuza nti ddala okakasa baaguzaala nti ddala, era ne Nansi yali azaalisa omukazi ono yazirika n'okuzirika n'agwa wali ng'alaba omwana asoose okufuluma nga Musota yali Ttimba, era omwana oyo Ttimba baamutwala mu luggya omulenzi ono gy'azaalibwa n'amukuumirayo n'olwaleero, bwera ye bamuwa magi n'ebifaananyi ng'ebyo. Naalongo ali eno alina mwana omu. Neneebuuza ebintu ebifaananyi ng'ebyo bisoboka gye biri ddala byaliwo, naye obukakafu nabufuna. Naye njagadde kukakasa kigambo kino eri abampuliriza. Sitaani akola emirimu gye, era gw'obanga obadde owakanya nti Sitaani taliyo ku nsi, tandika okuzuukuka. Sitaani alina obuyinza, Sitaani alina amayinja ge, era alina obuyinza n'obusobozi obusobola okukola emirimu gye nga bw'ayagala. Kimu kyokka Sitaani kyatasobola kwe kugaba obulamu n'atuwa okubeera abalamu. Naye Sitaani kyefuula. Sitaani asobola okuyingira mu muntu n'asobola okufuluma ng'ali mu ngeri endala, kiwandiisa oba omusambwa. Eyo nkola ya Sitaani. Najjira mu kifaananyi kya mbuzi oba kya ndiga oba kya ngeri yonna, naye nga imwe yeekwese, era n'akola ebikolobero byonna. Gwe n'olowooza nti mbuzi yekikola, kankuwa ekyokulabirako ekyangu ennyo. Bayibuli wegamba nti omusota nagukema omukazi. Omusota guno gwali musota gwennyini, naye omusota olubereberye ekyali kisolo ekyali ngaawo nga tekirina buzibu bwonna. It was more or less a domestic animal. Naye weetegereza Sitaani yayitira mu musota, kyeyamanya nti kisolo ekikolagana n'omuntu era ekyali kisinalira bulabi mwe yayitira n'asobola okukema omukazi. Kugamba yaddira ekisonde kya Katonda n'akifuula omusambwa oba n'akikoleramu kisobole okuba nga kyogera n'omuntu kimukeme, era okukakkana ng'omuntu akemeddwa. Lwaki Sitaani asobola okuyingira mu muntu naye n'aba nga agira mu kifaananyi eky'ekintu ekirala, era okakkana ng'omuntu azadde n'azaala ekintu oba omusota oba amazzi, omugga ne gubeeraawo, ne baga nti yazaala omugga oba ekintu ekirala kyonna. Ebyo byonna Sitaani asobola bulungi nnyo okubikola, nga si Katonda yakikoze, wabula Sitaani si Katonda tayinza kuzaaza bintu bifaanange ebyo, wabula Sitaani yeegombekano gwerowooza nti ozadde balongo naye nga atayiminze. Ebintu ebyo bigendera nnyo naddala ku bantu ababikkiririzaamu era ababikuza, naye omuntu abanga atya Katonda era nga mukkiriza, kisobola okusanga ebintu ebifaanange ebyo nga bisobola okumugiramu oba okumukoleramu. Lwekyo njagala kuwa magezi, saagala obuusebuuse Sitaani gy'ali. Namba 2, Sitaani asobola okukola ebintu ebifaanange ebyo. Gamba Sitaani bwe yali nga anaasuula Sawulo yali kabaka, yayogeza omukazi ow'endooli n'ayogerera mu ddoboozi lya Samwiri yennyini, era Samwiri yali kabona naye nga yafa, naye Sawulo yalowooza nti Samwiri yennyini yayogera, so nga Sitaani yali ayogerera mu mukazi ono nga kiwandiise nti emmando zaali zimulinnyeeko n'ayogerera mu ddoboozi eryo. Lwekyo Sitaani asobola okukola emirimu gye, era ne Yesu bwe yali ng'ayogera ku Sitaani yagamba nti kabaka w'ensi eno afuga ajja, era kaakati akola kyonna ekisoboka. Bayibuli eraga nti agenda kukola obubonero n'ebyamagero, asuule bingi nnyo, alage bingi nnyo, akole bingi nnyo, obanga kiyinzika n'abalonde ba Katonda batenguke balowooze nti wamma ddala ndowooza bino bituufu. Naye saagala obikkiririzeemu, era saagala obikulirize, era saagala omwana ng'oyo azaalibwa mu ttimba ng'omutye. Bw'obanga okkiriza Yesu Kristo n'osalawo okumugoberera, Sitaani oyo osobola okumugobera ddala n'ettimba n'omutta n'avaawo. Leka kulowooza mbu nazaala mwana, oyo si mwana, wabula weeyolera Sitaani yennyini. Ajja kulya enkoko ez'awaka n'embuzi ez'awaka ne byonna by'omujjirira obimuwe, kugamba weesange ng'ozikiridde. Sitaani alina akayimba kaaga nti ndigenda n'olwebeeya, bwe ndikuta ndikwata bulala, wonyomera kanyomonyoma onyomera asula mungi, bwe ndikuta ndikwata bulala. Temwesemberezanga Sitaani, Bayibuli gyegamba. Temuwanga bbanga Sitaani, temwesembereza Sitaani.
mulwanagana ne sitaani naye anaabadduka bayibuli kyegamba. Nolwekyo sitaani yagala mutegere nti gyali yakola emirimu egyonna yayinza okuzaaza abantu ebifaananga ebyo naye nga sitaani yaba yeremiseemu ate n'emirundi egisinga abantu ababizaala baba mukiririzaamu naye nga normally biologically omuntu aba nga azaala omuntu alina kuzaala muntu munne talina kuzaala ne babeera balongo abantu bagenda bakuliza n'abalongo ne bagamba nti abaana babeera banjawulo no ne oba nga asoma biology bulungi nnyo ezibeera either amagi nga gajja abiri omukazi ng'aweereza amagi abiri omulundi gumu ne gabeera fertilized ne bazaala abaana babiri naye nga bali fratano kugamba batafaanagana oba yaweereza ejjirimu naye bwe lyamala okubeera fertilized ne lyekutulamu emirundi ebiri ne bafuna identical twins abalongo tebalina njawulo ku baana balala n'ebifaananga ebyo. Yagadde enkomawo ndowooza ku nsonga eyo bw'alina okutegeera tegeera bayibuli kyayigiriza ne sayansi kyayigiriza. Nange oyo omubuulizi w'enjiri ya Katonda omukulu Kasumba Richard yakutuusizaako obubaka obwo. Musomi wa byawandiikibwa ddala yasiibuse wali ku Listack High School e Busiika. Toyanziza nnyo tweyanzeege okututangaaza ku nsonga eyo. Weewaawo oyinza okuba nga naawe olina endowooza yo naye okusinziira ku bwa Katonda, Katonda yagamba nti ntonda omuntu mu kifaananyi kyange, mu kifaananyi kya Katonda omuntu mwe yatonderwa. Kaakati bw'aleeta timba tabanko mu kifaananyi kya Katonda sijja kuddamu mu bintu bibagamba nti akuddira mu luyimba taluwoomya. Naye nsaba agambye nti bw'oba olina okutegeera tegeera ekyo.